Amawulire gaffe Jaka Kawowo buli lwa Mande mpaka Lwakuna ssaawa 3 ez'ekiro ng'omusomi wamwe Kasana Julie. Amawulire gaffe Jaka Kawowo tukongereddemu eggwere lyaffe eppya ery'ebifa mu nsiko ligenda tandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Okumi-n'ebiri mwaka 2017. Katukulengezeeko katono mu ebyo ebigenda okubeera mu bifa mu nsiko. Jaka Kawowo. Omusajja akutte mukazi we ne muganda we oluvannyuma lw'omusajja okugenda ng'esafaari mukazi we nasigala nga yeerogomba ne muganda we era okukakana babakwatidde mu loogi. Jaka Kawowo. Apana tukwatidde mukazi wange mu bwenzi. Kale baje munkwata ne mukazi wange. Jaka Kawowo. Tubadde tuva ku byaffe oyo musajja musiru mwenzi nze nzirawo oyo ebbaawo yabba wange. Jaka Kawowo. Ulidde atanga yatayagala kuwulira ng'atandika ng'okulwana tenga ebyalwana tebiriimu. Jaka Kawowo. Omusajja tamalaako mwenzi akati munange amba n'omusajja naye nga tamalaako yensonga lwaki akutte n'omusajja ensonga lwaki amukutte n'omusajja kubanga tamalaako wewe bwe batugambye naye embeera bwete z'obufumbo bwe ziba bajja kwetereza bajja kuddingana. Lyeryo n'eggulire lyaffe ery'ebifa mu nsiko lye tukongeddemu mu Jaka Kawowo litandika ng'ennaku z'omwezi 4 mu gw'Okumi-n'ebiri mwaka 2017. Tobisubwa. Jaka Kawowo.